Bassebo ne bannyabo munzikirize mbatuuseeko omukyala akyasinze olugambo. Omukyala gwe mulaba awo yakyasinze olugambo n'okubeera nga ayiwayo banne bannayuganda banne abaagenda okukola ne yeefuula nti ye Muwarabu. Tugenda kuwuliriza emboozi eno ne ku nkomerero awo ogenda kuwulira voice note ye bwe yali agamba Omuwarabu naye katutandike bwe tuti. Twagala okutwala omulanga guno okubeera nga tukubiriza bannayuganda musanga bannayuganda bannammwe ku mawanga mugezeeko okubeera nga muyisa bulungi. Tulina vidiyo ekigenda okubalaga ng'Omuwarabu yakema Kadaama, sinnakumukema yabuuza Kadaama n'amubuuza ku bikwata ku munne n'abeera nga byonna yabiyiwawo. Ate nga bw'oba olaba vidiyo eno nze ndaba mulimu n'ebyobulimba omuwala ono bye yayogera. Gweoyinza okulowooza nti no weegula ku Muwarabu gw'osanze oyagala kwonoonera omuntu abaddewo oba gw'osanzeewo naye n'otamanya nti naawe agenda kukola ekintu kyekimu. So banne bakadaama mbasaba mubeere nga mweyisa bulungi. Munnayuganda gw'osanze ku mawanga yabeera muganda wo, yabeera asobola okutaasa. Omuwarabu ono gw'oyagala okuwa information enfu oba entuufu talina kyajja kuyamba. Kyova olaba nga buli bwe tuvaayo kati olaba tuli mu struggle y'okubeera nga bakadaama badda e Uganda ne basse Kadaama ne struggle ey'okubeera nga twogera ku buli nsonga ebeerawo. Naye ndowooza mulaba tewabi Muwarabu yenna asobola kubeera nga balwanirirako. Ffe ffennyini ffe tulina okubeera nga twekwatira mu kintu kino. So tuvumirira bannayuganda abalemesa bannaabwe, waliwo ne bannayuganda abalemesezza bannaabwe okubeera nga babagulira ticket, nga boosi bw'agenda n'amubuuza ng'ate addamu n'amubeera nga amulaganga oyo Kadaama amulimba. Okubeera nga mumanyi Oluwarabu oba nga mwamanya ku Luwarabu tekikufuula Muwarabu. Ngenda kuwolaga vidiyo ey'omuwala oyo eyabeera nga ayiwayo munne ne ngenda kuplayingira ne voice note eya Kadaama agamba nti Kadaama munne yamulemesezza okubeera nga boosi amugulira eya ticket lwakuba yabadde amwogerako nti oyo alimba, tewali nnyonyi, si bituufu, eby'e Saudi si bye bikola Oman, n'abeera nga ennyonyi yamulese. Mbakubiriza mubeere nga mwagalana, mbakubiriza okubeera nga n'ensi yaffe tugyagale. Era nze saagala nnyo muntu agamba nti Uganda nfu. Ekintu ekyo okugamba nti Uganda nfu, ensi gy'oli kuba abantu b'ebweru batera nnyo okubyogera. Uganda nfu, Uganda tekulaakulana. Obyogerera bweru jangu wane Uganda ojja kutegeera nti abaana ku sipiidi gye baliko nkambwe nnyo. Ojja kusanga nga wewaali amalaalo waliwo zikalina. N'ogamba nti Uganda nfu n'ovaayo bweru nti n'ovuddeyo na miliyoni 2 ng'akataka gwe kola ogamba nti kabi bagenda kagamba miliyoni 3. So twagale ensi yaffe, ngamba twagale ensi yaffe, buli muntu mujje mwegendeze. Abanigeria baganze sikolagana n'Abanigeria, ne gundi Abanyarwanda ne bagamba nze sikolagana n'Abanyarwanda, nti tweggyemu ekintu ekyo tubeere nga twagalana. Ekyokugamba nti Uganda nfu tekikufuula nti ogenda kubeera ate wansi ndala. Naye buli lwe tunaabeera nga twagala ensi yaffe, tunaabeera nga tweyagala nga ffe. Nze ngamba ne munnayuganda ne bw'aba olaba ng'akoze ensobi beera ku sayidi ye. Abawarabu bwe batyo bakola. Ne bw'olaba Omuwarabu ddala nga yali mu nsobi adda ku sayidi ya Muwarabu munne. Abapoliisi mbalaba adda bw'ogenda n'owabira boosi wo ku poliisi ogenda okulaba nga owa poliisi alina ku sayidi yaki ya Muwarabu munne. Tweyongere okubeera nga tweyagalala, tweyongere okubeera nga bannaffe tubayisa bulungi, n'okubeera nga tetuloopa, tetuwaayiriza, ate nga ne munno nze mbabuulira nti ne bw'osanga munno ng'akoze ensobi Omuwarabu n'akubuuza toyogerera ddala nsobi eyo gy'akoze, wabula gwe kyusa ebigambo. Togezangawo n'owaayo munnayuganda munno. Ojja kikola bw'oti naye kijja kulondoola naye kijja kubeera nga waliwo ekijja okutaayiza. Katuwulire Kadaama ono kikyagamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadaama TV nsaba buyambi. Kijja kukoowaata taata. Bannange mutwogerereko ku baana Abannayuganda betusa bo nze kati oyo yansangawo oyo gwendeseewo oyo ali mu kakaaya ka bbulaka yansanga mu famire eno. Naye mwana muwala nfuukidde ekizibu. Abasajja babadde bakkiriza okugula tikiti bagigule ngende waka. Omwana muwala abagambye eby'e Saudi tebiriibye, eby'e Saudi bya Saudi ne by'Omaani by'Omaani. N'agamba nendemu omwezi guno guggweko
nga buno buweddeko bagenda kugula ekisaawe ky'omaanyi balyoke bakole ku nsonga yange oba ogw'omwenda nga 5 ebyomaanyi byemugamba ebyo tebikwatagana n'omaanyi era naye yagenda ku intaneti n'agenda n'alaba nga ebyomaanyi nebyesaudi ekitegeeza ye kati ye siponsa wange. Abasajja bakyusa obwongo bawuliriza kyajjuuli ne baŋŋamba nnindeko enaba agudde ekisaawe omwezi ennaku ezo nja genda. Bannange mutuyambeko ku bannayuganda abatuuka muno ng'ate bannaffe ne batulinnyirira ne boogera ne baboosi ne beefuula nti be bagezi naye esaawa eri nga tuzze ewaka Mukama yali awula. Naye bannange omwana oyo afuukidde akatanga. Omwana mbadde mwesonyiye ebbanga nga ŋŋendayo mufuna emitukyala nakola obukolomooni bwonna ne mbumira na bwino ebyange by'otambula alinga ayagala obbirinyamu. Nasanyuka nnyo ng'omungu ambiddeko kubanga era ajja kubeerayo ku intaneti ajja kubalaba nga mumugambyeko. Bannange abantu bweddeko buli omu ali mu mbeera anyigiriza nkuyegeye kuva musaayi. Omuntu waba afunye eggapo nga bose mukkiriza ogudde ewaka waki batulinnyirira waki amalako eddembe ndi munnayuganda munne waki amalako eddembe waki ambulizaako wenyuma otuzzi. Yes, oyo mumuwulidde Kadaama munne amulemesa okubeera nga bamugulira ya ticket. Kakati ate kankuweeyo ono akyasinze olugambo omukyala gw'olaba mu kifaananyi ekyo ye yalinga wa information Omuwarabu ng'amugamba buli kimu Kadaama ky'abadde akola. Ekintu eyo tukivumirira, toyina kyofunamu. Kadaama munno bw'olaba ng'akoze ensobi mugambe nti muno ekintu kino si kituufu, naye temwegezangako ne mweryamu enkwe. Judy, I want to ask you something. Please answer. Please, what you see, answer. About my housemaid, Sandra, what you see she was doing in the kitchen or in the room? Tell me the truth, please. One day in the kitchen, not only one day, I saw her 3 times. Okay. Spitting in the water, spitting in the food. Saliva. Yes, saliva. From her mouth. Yes. She did like the glass like this. She spitting it. She first put, I saw that between the hot water and the middle one, there is, she first put, then she put the cold one. Yes. Okay. What more? She have phone? Yes, she has. Oh, the another one, the tab. The tab small, the big one, not the small phone. Yes, she has also a big phone. From where she talk? When she's actually covered with the blanket. This is for my kids. It's for your kids. Okay. What she talk with her sister? What she want to do? You told for me before. Okay. She told me when I will be going back to Uganda, I will take the pants for Sam. Trouser. No, the pants. Yes. Okay. Inner pants. Okay. And one for Madame, the niqab. And they go with them in Uganda, so that you can be sending her money and be rich. And to do magic. Yes. She said even she can use her sister, but because she didn't want me to know that she has a phone, she said when I get a phone, I will tell Madame, I will ask Madame to give me a phone, and I send her the message to do for me. Yes, okay. What about the girl Maya? Who tell for her to run away? She told me there was a girl here who ran away, and she told me that girl ran away from I don't know where. Who tell for her to run away? She said, I'm the one who told her that you do what? Escape and go to the Ministry of Labor. She told for her how to run away the way? Yeah. She told her, maybe suck her. Because I don't know. She told me that they have hold. The girl. I didn't even pay attention to her, but I heard as if that
And she forced her to, she advised her to run away. To run away. That's it. When you run away, go to the Ministry of Labor. Go to the Ministry of Labor. They'll find a solution. And the result, what you tell about this girl? Nothing. And from there, she said, for you, whatever I tell you, just say, okay. And I replied her, now what can I do? Tell me about Sandra. What you see about her? She's normal or not normal? The way I see her, she's like, she's not. She's sick. The head. Yes, the head have something. But not too much. She understands that she's make herself clever. To be the boss for everything, yes. Now on this thing of Ministry of Labor, that she said that when they ask me, I will say, I don't know. I even didn't know that's the girl right now. I didn't know how she looked. It's been She told for her to run away. She showed her where she passed. I don't know where it is. She told for her about the way how to run away.